Don't worry where you get it. Don't sweat it. Have it about then you let it. God made it. Look around. Don't look at man. Not take it. Re-elect it. God stop. You don't listen about me myself now. Mr. Ragadi representing Kakos Facts 256. You don't know. Mwana mubere komuja chiraba. Amazima genye. Walai. Program Celebrity Patrol wano ku Kakos Facts 256 amanya gangenze Trace May okuwela nga tubeera wo okuwa entertainment news in every sector. Nenga waliwo ekiwandiiko ekiri ku Twitter okwo omukyala omukulembeze eggwanga Mama Janet Kataha Museveni yavudde n'atwitinga n'agamba nti abavubuka mulekerawo okwambala engoye z'ebituli. Bwetugera ku bituli mba ngamba engoye ze muyita mweza damage n'emisono timwolesezza nnyo. Yagambye mubanga abakudaalira baneeno abaava batasobola kola kikwetuusaako zino engoye kubanga amwavu wayambala olugoye lwe lukaddiira ddala ntandika okugyamu ebituli. Kakati mmwe abagula zino engoye n'ogenda ku botiki mu ngoye zonna n'olondamu olwa damage muba mukudaalira bano abaana ababeera tebesobola kwetuusaako engoye ezimu oba endala. Nagamba mukikomye mukirekeraawo mwambale ku ngoye za gentleman nobeere gentle onyume buli omu agambe oyo yaze naye kati gwe nojja ng'oyambadde ebitulituli kyoba temulina na mirimu abavubuka kweyambazayambaza bintu bitategerekeka. Naye anyway eyo Twitter eyo post oba tunagiraba genda ku page ya Mama Janet Kataha Museveni ku Twitter okwo ojjaba nti ogiraba ogisome bulungi naawe ogitegeere. Bajja lisawa netteeka nga tonnabitegeera bagende bakukwate bakutwale mu kkomera wali ne COVID. Anyway COVID ye waddala mwambale masiki wowo osobola kubanga aluma. I know what I'm talking about. Tugenda tandika ne story y'omuyimbi Johnny Kasada amanyikiddwa nga Johnny Black Mr. Boy nga waliwo akatambi akafuluma over the weekend. Butambi bwali bungi bwalinga bubiri naye ak'omukulu ono yali amufaananira ddala nti tugenda ne twekoze ebintu nze sijjako galumanso obulwembera nobera ne galubindi zange simanya gagozi zange olweswaga. Kakati akatambi kano kafuluma nga bali kubaako bye bakola bye beesanyusa wakati we mu mbeera ey'ekintu ekikulu ngawe mugimanyi ne beesanyusa naye ng'omukulu agaddewo naye nga fe omuntu gwe tumanyi aggalaggalawo nnyo be bamudra ba Johnny Black abantu ngaye bati tebatera kuggulawo. Kakati omukulu ono naye omuwala teyalabika nti akazannyo kano tekamukola bulungi nyayinza n'okubanga akantu kano ye yakata kubanga ebiseera ebyo mbeera mu kaseera kakunyumirwa nga katwekwateyo kano kati omukyala le kati yanyumira nasalawo kankate kana akantu naye nga ng'enaku z'omwezi 5 July management ya John Black Music clarifying nti omuyimbi waabwe si yeye newankubadde beefaanana n'omuntu ali mu katambi kaneeno si yeye tebana nange gye bafaanagana mu kubanga okwambala gagos kya buli omu. Kakati ne media houses kyesakoze nti twetagana tunoonyako omuvubuka ono ne bamugwako ng'omuntu gwe baguddeko naye muyimbi naye Kasada munnaffe Musoga ate ng'amanya ge ye Visa Vibe nga muyimbi nno ddala naye yagambye ekintu kino kyamulumye nnyo okumuwaayiriza. Nabagamba nze mba nfaanana John Black si musango gwange musango gwa Katonda yatutonda nga tufaanagana okitegeera. Kakati nze wemba mufaanana temunsibaako bintu bino ng'alinga agamba ebintu bya John Black naye mubimusibako. Kakati yamufaanana bufaananyi akatambi kano takamanyiiko naye nga Visa Vibe yakaabye nnyo nagamba mundekemu simufaanana wadde kale ndi muddugavu naye katulirako sikange kyembagamba nti sikanga kakagundi mwandibadde mukwata gavumenti na buli omu asobola buli omu yavuddeyo muveeyo mukole mutya mutwale kaneeno akatambi mu basawo abakugu baleke okuba nti bakeekebejja bulungi nnyo ne tugamba banange Jinja is the land of miracles. Nagamba mutwale kana akatambi bakakebere DNA mukakasoba kange oba ka John Black oba kantu mulala ka muntu mulala kuba tuyinza obba tuli wano nga tulinga abantu nga mukaga nga tuwefaanana. Kakati nze wengamba nti kana katambi sikange mba nkitegeeza nti sikange. Kakati naye bannange kakati Visa Vibe gwata kimanyi nti akatambi tebakatwala ku DNA oba oyagala anyway bye musinga okukukamu kukuba chapati wakwamagala neno mu industry mutulumeyo. John Black we yakikuba nawe olowooza ogenda kuba nti okikuba tulekeemu naawe tulekeemu kkiriza bukkiriza okube na buyimba bwo buyitirewo management yo yetamanyi kyakukola. Banengerayo the story ya Zari the boss lady kitegeeza okuba nti
oyina amamotoka webezawo, you don't need to kusaba sente za nviiri, sente za transport nga toyina kyosaba buli kimu okyetuusaako nga ne oba ofunye omuntu w'omu mukwano ogwamuteekamu. That's the meaning of boss lady. Ono Zari gwe twogerako lunaku lwaleero yavuddeyo n'agoba abadde amuweeweta ku mugongo amukola ku massage n'amugoba n'amugamba mukwano tolina kyongattako, tolina kyonzimba, tolina kubanga gwemba ne baby papa wange Diamond Platinum kubanga yalinawo abaana abato abakulu wetumanyi bamukulu b'omugenzi Ivan Semwanga naye nga kati abato abaliwo batifa baba mukulu Diamond Platinum naye kati yavudde n'agamba ono ye buli kimu kyange. Omanyi kyekitegeeza okugamba nti kati jangu tata w'abaana bange waabazze gw'osooka ofulumemuko nja kuyita ate ng'agenze bannange abasajja newankubadde twagala nnyo ssente naye ate awo singa zinali musajja singa situukawo abakazi baagala ssente n'abavubuka mwagala ssente naye nga Zari yayimbako nebigaana. Zari n'ayagala ku bantu ab'emyaka gye nebigaana. Zari n'ayagala ku bantu abakola ku bunyama ba Diamond era nebigaana. Zari yabadde yeefunidde Omunigeria we kubanga nakozi z'omuntu oyo abadde bamulabyeko kuba kati ebifaananyi ebisinga yabijjayo ne ku Instagram ye yavuddeyo n'agamba nti it's hard to let go but it's so painful simanya bikoze bita naye gwe omuntu nga yakulumye nnyo toyinza kukwata bifaananyi byebyo n'obijjayo nga yakulumye nnyo kati oba onaamutegeera ku kina anyway Zari webanga buli kimu okigezezaako okuyimba kolawa nebigaana kati ozokola stunts bannamawulire bakwogerako well bagenda kwogerako naye ate ekyewunyisa bannamawulire we munaatisusse nnyo ajja vaayo akole ka video agambe temumanyi kyemukola nze temunyengera mu bulamu bwange naye nga yeyo Zari nga struggling at the age of 40 something still struggling with relationships bannange omukwano gwo si gwangu woba oyina gw'oyagala mwagalire ddala. Camille Quest nga yategekeddwa mu nsi eya Malawi. Tujukire nti Malawi is part of Africa ate nga wetwogerera Africa is one of the continents that are still struggling naturally to COVID era nga wetwogerera abamu bali mu zi semi lockdown abali mu zi total lockdown kakati nga kyetwebuuza kiva ku ki ensi endala okuba nti zisobola okutegekawo nti kati tutegekewo akantu kati niba artist baffe bafunemu ng'ate mu nsi endala tekisoboka naye ng'omukulu Camille Quest yategekeddwa mu ggwanga lya Malawi agenda kuba ng'alabikako ku nnaku z'omwezi 16 July guno omwezi gwennyini gwe tulimu ng'olunaku nga tubulayo ennaku ntono nnyo ekivulu kino kirabike kubanga kibaayo mu club emanyikiddwa nga eya Mingo Club naye nga ssente ziri mu lulimi olumalawi lugenda kuba nga agenda performing naye nga kyetuweebuuza Camille Quest nga ffe bannayuganda tumumanyi ng'omuntu atatera kulabika ku bivulo ebimu nga bamutegese kati kyetuweebuuza Malawi anaatuuka kubanga muntu waabuvuyo nga we bumumanyi nga yategekeddwa as Camille Quest Chameleon as the legend era nga agenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 16 teweerabira we just setting olunaku lwo tulabe Camille waffe anaabaayo anaayimba yanaayitawa bwenkongerayo mu ggwanga erya Kenya erituliraanye wabaddeyo empaka ezabaddeyo nga ziyitibwa eza Rema Awards with a silent H Rema Awards zabaddeyo naye mu category y'aba gospel mwabadde mu our own Levixson nga banominatingiddwa Exodus and Baby Gloria ne mubeeramu nga eno category mubadde nominated in yabadde best gospel artist East Africa naye nga zabadde Kenya wali eriwe nga nkugambye naye nga omukulu eyagitutte yabadde Levixson nga gwe mumanye nnyo the replay boy yagiwangudde era n'agireeta. Congratulations Levixson webale kuba nti watuleetedde ku award so otuwe suubi nti maybe ne mu BET tunaatuukayo as the gospel artist nga gospel kuba gospel music mulungi nnyo and when you listen to Levixson's music is one of the best gospel artists gwe tulinamu waneno tukirizagana. Exodus naye you did well because bagamba wobeera nominated you're better than those ones who are not nominated and also Baby Gloria we wish you well next year temumanya oyinza okugitwala naye ngenda kubanza ebyo mbivaako we congratulate him Levixson we bali tuleetera award kakati full figure kyeyakoze Lord Mayor Kampala oyo mba njogerako Erias Lukwago
Elias Lukwago emabega kawo yavayo na tweeting omanyi Twitter kyera tukole naku zino yavayo na tweeting anagamba nti I pray nti zino ono ham omugaga omukibuga sente zawaddeyo ate tajja kufuna ngeri jazizaamu nga apika abapangisa abo okubongeza renti timwongere ku rent azawo zino sente zetwogeramu zawadde milioni 5.3 zeyawadde government oba zeyawadde mama Nabbanja like okuba nti adduukirira bannayuganda mu covid ono gwe tulimu omukambwe na byo byagudde mu matuga full figure nagamba Elias Lukwago oyogeranga ni fine tukumanyi gwe Lord Mayor wa Kampala naye oyogeranga ani wembuuza nti ani gwokoledde ki bannayuganda abakulonda ne bakuzaayo bantu bangi tebazzeeyo mu bifo byabwe buuza katolu bwama tebazzeeyo naye kakati gwe bannayuganda bakusaasira ne bakuzaayo naye saawa zino tuli mu budde bwe twetaagira abakulembeze nga ba Lord Mayor ba president ba prime minister you're not anywhere to be seen twetaaga oveeyo gamenze kati nga Lord Mayor nkoze kino nekino naye ate oli ku bantu abalina kye bakoze batuwadde ku ssente ate booyogerera kakati gwe ngaakulira Kampala yonna wavayo konogamba emisolo kanjise wavayo konogamba amalalo ga KCCA gatwichingira abantu kubwerere toyina kye wakoze so relax omukulu Hamkigundu yatukoledde kakati Lord Mayor wandibadde mbwe ensonga zino zitwala mpola kuba tayagadde kuwa level zatera kuwa babajjo naye nga full figure tokisusa nnyo ono tujjukira nti Lord Mayor Kampala asobola okubaako nekyakola ekyentiisa ekyenjawulo kubanga covid tanaba kugwayo akyaliwo tomanya ne ziweeva anakola ku weeva eddako eziba nga ziweeva ezisooka ziganya naye kale atweyongereyo yonkongeddeyo ne King of the East Palaso amanyikiddwako nga Best Male Artist of the Year okuva mu Zena Awards amanyikiddwako nga akyasinze okubeera n'oluyimba lw'omwaka Best Song of the Year ye yalutwala naye nga saazo ne twogerera nti abantu balina obudde bungi nnyo ku social media platforms zaabwe n'abagezi bangi just kutuulaawo kati ate ng'egyo tulina bye tukola abantu bangi batudde awo bagamba kati nzizeeko ki nkole kaki omukulu Palaso Facebook page ye mwe yagendedde ng'abagezi bafuuse bangi nnyo ne bagamba kati ono afuuse wakabi nnyo kubanga bamwogerera naye kakati ali ba proving wrong mwena abamwogera nti tasobola kakati akikoze mwe muvudde ba haters ne ba hacking into his Facebook account ne balayiko okuba nti bagicyankalanya era kati omuntu yenna takusindikira message nolowooza Palaso yansindikidde message ti mubeere so careful mwena abalina businesses ne Palaso mwena abagala to get in touch with him because his page was hacked kuba yavuddeyo n'akyogerako one of his social media platforms nga abategeeza mwe bafans be n'abantu mwenna abanjagadde okola businesses naye ti Facebook page teri mu mikono gye but we pray asobole okuba nti abazuula oba nga gulawo endala because you are an artist ba followers babeerangawo mu bungi bayiikanga bijanjaalo gala nkugambe nti tufuna abagole ne tubeerako n'abatugamba nti oyo anaafumba oyo taafumbe oyo slay queen oyo artificial nails oyo tajja kufumba ABCD abantu boogera ebintu bingi nnyo naye tujjukire emabega kawo akafaananyi k'omuwala agambibwa okuba nti ye mukazi oba mugole wa Eddie Kenzo Edilisa Musuuza kaana kambata naye abantu bafunye zi comparisons nyingi nga bacomparinga ono omwana omuwala nga bamucomparinga ne mwana muwala Rema Namakula kakati zino ensonga zagudde mu maama oba ssenga byonna nga abikola ffe gwe tumanyi okuva ku side ya Rema Namakula n'abalina mu defendinga muwala we nagamba ono omuwala temwandibadde nga mumuteeka mbina ebintu oba oli amusinga obulungi sagala temucomparinga ebbongo n'amata wadde ebbongo gabeera gaaliko amata nga ganyewanga gawooma ne gafa naye sagala temucomparinga ebbongo n'amata ne tugamba muwala wo gw'oyisa ebbongo gw'oyisa amata naye nga yabule n'agamba Rema right now ali very busy okubeera nti alabikira mu nonsense ono alina okufumbira Dr. Hamza cause he's an essential worker alina okuba nti ajjanjaba abantu ng'amaze okulya ka breakfast okitegeera kati yavudde eno n'agamba nze temumbuuza oba oyo omuwala anaafumba oba kiki kuba nze Kenzo takyasobola kundeetera mukazi musalirawo nze gwe nali musaliddewo byono naye talina kyeyayogedde ne tugamba kyoyagala kyokola ki yagambye Rema munnange fumba kuba wonna adda ku bino ajja kugobodde waka ne tugamba
nagamba naye nedda si kyebadde si kyetuba tusabira ozaale ku balongo obeerereyo ddala ekitegeeza omuntu agamba nti beerera ddala mubeeramu n'okuzaala kinakukuumayo olina okubeera nti emikolo okikola bulungi n'ofumba n'ozaala bukimu n'okikola muleko kuba nga ate tebakuzza wa Halima n'akati kyebadde ategeeza si bigambo byange naye nga ye Edisa Musuuza ali eyasirise akanyateekayo bu video ku TikTok n'ateekayo buli n'ateekayo buneeno naye nga waba ye mukyala ye mugole si mubi abantu ba komenti nzize nsinzira ku komenti z'abantu naye anaafumba kyagambibwa mbu n'ennyumba y'esseguku yagaana okigenda muso tuli mu nteekateeka tomanya zizimba nnyumba ndala kuba eyo yagigamba yalimu mujjawe so tajja gigendamu naye nga ngenda kubanga tulinda mikolo nambaga naye nga Edisa si ye muntu anaagikola we tubanga tulaba akaterekeka omukulu eyaliko oba eyatandikawo ekibiina kya Nuupu ekibiina ekyo buli omu akimanyi ssaawa zino kyekiri ku mimwa gy'abantu era nga kyekiridde empinga mu bibiina ebisinga ng'okyekekya NRM kakati omukulu gwe njogerako ye Kibalama Moses eyali nannyini Nuupu ne bakola organization zonna omukulu Kyagulanyi n'akikwata nga principal waakyo era akikulembera ssaawa zino kakati onaagamba lwaki twogera ku Kibalama yavuddeyo ng'agamba nti bye bayina okugoberera oba agreements ze bayogerezeganya wakati waabwe n'abatwala Nuupu right now mbu tebali bigoberera mbu ebintu bineno biringa bitaano okusigalako se kubakulira ekizimba nga kuliko n'okwebuuza ku bantu abamu ab'enjawulo nga kuliko n'abakulembeze ba Nuupu okuvuganya ku bifo ebyo abakulembeze n'ebirala nga Kibalama kyagamba baava ku mulamwa era ekibiina kyakola ki akyagala netugamba lwaki togenda n'ogula PPP wali yasengukawa wali headquarters lwaki togenda n'ogula ekyo n'okizimba Nuupu yaliyo fine naye twali tetugimanyi abamu tugimanyidde ku gundi ku kyago oyagala okuba nti otujja mu mbeera walina ogubiinaago nga tetugumanyi kakati ssaawa zo tukimanyi twesimbawo konerwa kuba nti tebyagenda bungi naye nga katika tukimanyi lwa mukulu Kyagulanyi n'abaliyo ssaawa zino kakati gwe okuvaayo obwavu bwe bukulumye mateeka wa Nuupu Medard Sseggona yakunywesa amazzi mu kaguli ssaawa zino oyagala kunywerayo ki mukwano ebintu bino wandibadde obigenda mpola ekibiina oba wakiwaayo n'okita kyali tekikola mu mikono gyo kakati kikola kakati kikyoyagala kuddamu kunywesa amazzi mu kaguli oba naye ng'ebyo byonna ojja bisanga wano ku Kakosfax 256 amanya gange nze Trace May obadde olaba show yaffe gye twatuma Celebrity Patrol naye nga musobola okungoberako ku Instagram ne Twitter awali ebyokya ssaawa zino eno mubeere bulungi mwera